Abantu bawuniikiridde olw'omufu eyafa gwe baaziika edda mu 2016 okukomawo nga mulamu wabula n'abanyumiza n'ebyo byasisinkanye wansi mu ntaana gye baali baamuteeka. Era wano eno akawaŋŋamudde n'abagamba nedda mmwe abagamba nti nno Yesu taliiyo, nabaddeko ne Yesu wabula n'entuula ne bannabbi bonna be wali osomyeko mu Bayibuli. Gwe wenna atamanyi emboozi eno ngenda kuteerawo akatambi obeere nga weewulirirako abyogedde n'akamwa ke. Si y'ono yekka omuntu asoose okuba nga asisinkana Katonda n'abeerako ne bannabbi abalala. Bantu bangi nnyo abazze boogera ensonga bwe zityo. Nze nga Adita ensonga bwe zityo sobola gamba nti tesobola kubeerayo, nedda bisoboka kuba nze ku kyalo nali ndabyeko omwana eyafa okumala ennaku 3 wabula n'akomawo mu bulamu bw'ensi. Nsuubira na kino kisoboka, naye omuntu eyafa mu 2016 okomawo otya nga bamaze n'okuteeka mu ntaana n'obeera ng'okyali mulamu. Yenze Shila Adita imba tuusako updates zonna eziba zigenze maaso. Jangu otwekuumireko then omanye biki ebigenda maaso. Subscribinga, kwata ne ku notification bell, commentinga videos ng'omaze okuziraba ate era likinga tumanye eki ky'olowooza. Katugendeko mu katambi ensiko eri mu kwewuunya essaawa eno. Buli muntu ali eyo yeebuuza omuntu ofa otya ate n'omala nodda engulu ng'ate bamaze n'okuziika. Well, kiyinza okuba nga kisoboka oba tekisoboka. Nafa 2006 nengenda mu ggulu nendaba Yesu nendaba kitaffe mu ggulu gwe bayita omuyinza w'ebintu byonna. Mumpulira temumpulira abalala? Ani atawulira? Okay. Simanyi kuleekaana nyenewe, nsobola okuleekaana naye simanyi oba banaasobola okunyongezaako oba microphone ewedde. Mukama waffe mulungi. Nafa ddi? 26 omwezi gwa 11 ennaku z'omwezi 16 olunaku lwakuna. Saali mulwadde, nali mulamu. Nenfa nengenda mu ggulu nendaba omwoyo omutukuvu nendaba Katonda nga bwe mumuyita eno nendaba ne Yesu nendaba n'abantu bangi abatuuka mu ggulu. Nalaba jjajja Ibrahim, nalaba Enoka n'abalala bangi n'abasajja ab'edda abawangula ensi nga bali mu lubiri lwa Ibulayimu mu ggulu, naye nga tebali mu ggulu eri ewa Katonda. So osobola okuba nga watuuse mu ggulu naye nga tonnatuuka mu ggulu eri eya Katonda. So nsobola okugamba amagulu mangi. Heavens. It's not ggulu limu. Mukitegedde? Kati natuuka mu ggulu erisooka, nengenda mu ggulu eriddako, nengenda mu ggulu eriddako, nengenda mu ggulu eriddako. Then awasigadde olaba obwengula obutalina we bwakoma. Kyekimu bw'otunula eno ku nsi
kati bw'obeera mu ggulu eri ewa Katonda obwengula bwenkanira ddala eno buno obwenensi mukitegeera obwengula bwenkanankana olaba obwengula obwawaggulu bwo tebukoma naye bw'otunansi olaba obwengula nga buno obw'oku nsi n'olyokola olukalu olw'eggulu eryokubiri then n'oliyitamu n'olaba eggulu eriddako nalyo obwengula bwenkana n'erisooke Ibulayimu mwabeera mukitegedde kati buli muntu ava ku nsi okuva Yesu lwe yazuukira agenda wa Ibulayimu tagenda wa Katonda ate abafa nga si bakugenda mu ggulu nabo direct bagenderawo mu Geena kyokera kuliranya omugambe oligendawa Omunazaalesi agunufuye kati bwentyo nze bwe navaamu nalaba ebintu bingi mu kuvaamu naye olw'obudde sigenda byogerako ngenda babulira byamunda mu ggulu Mukama waffe agulumiziwe ekitono kyenyinza okubuulira navaamu ntya nafa ntya nawulira Jessica munguluze nga nkutte neyeyongera nentandika okulaba ekizikiza nentandika okuba nga akikwatako nga ninga gwe basandikidde mu pipa ng'eneetoolodde naye nga kizikiza nga kiriruyo kikwatako kamunguluze yeyongera paka we natandika okulaba nga ndimu abantu babiri keeko nno akatambi akatadde abannayuganda ku bunkenke teekako n'okuba nga kabuutekedde eggwanga lyaffe erya Uganda buli muntu akawuliriza baleka akutte ku mutwe akutte ku ttama babaleka mu birowoozo nga beebuuza omuntu osobola okufa otya ate era n'obeera nga odda engulu well akatambi engeri gye nkataddeyo kansuubire nti naawe oli surprised oli mu kwewuunya era nga naawe nkimanyi muli oyinza okuba nga wali ofunyeko experience bweti bw'oba wali okirabyeko oba nga wali okifunyeeko oba nga wali okiwuliddeko oba nga waliwo gwe wali osiŋŋanye yenna ng'akyogera naawe komenti ngaawo tumanye kikyolowooza gwolowooza omuntu kyangu okufa n'akomawo mu bulamu bw'ensi oba bano abantu batuzannyira ku mutwe oba just science oba birooto omanye ebiseera ebisinga omuntu asobola okuloota natamanya nti abadde mu birooto wali obaddeko awo ne weebaka n'ofuna ekirooto ng'oyina gy'olaze n'ozuukuka ku makya n'olowooza nti nno ekintu ekyo kyabaddewo wali ekintu ekyo kirabyeko kansuubire nti no mwena mwali mukirabyeko era nze nga nsuubira abantu abasinga byebyo bye babeeramu oloota n'ova mu kuloota n'osuubira nti ekintu ky'oloose oba oliawo nga kibadde kituufu naye nze nga Adita insuubira ekintu kimu yes omuntu osobola okubeera okuremaininga unconscious nga bw'olaba nti omuntu agenze mu kkoma n'ogenda mu kkoma n'omalamu omwezi osobola n'omalamu omwaka ng'oli mu kkoma naye ate n'odda engulu kisoboka omuntu ali mu kkoma tekitegeeza nti abeera afudde however much ng'abamu abagenda mu kkoma bamanyi okuyitirayo obeera just unconscious nga ffe nga tosobola kukola bintu bya bulijjo kutambula kwogera n'ebintu ebirala omwoyo guba guli stuck somewhere nga guli awo era oba owulira buli kintu kyonna omuntu ky'agezaako okwogera obeera okiwulira naye nga tosobola kwogera nga tosobola kubikkula maaso kansuubira ebyo ebintu mubimanyi so ndowooza abantu abamu babeerako mu kkoma n'agenda nadda engulu ye n'alowooza nti naabadde afudde naye nga abaddewo ku nsi era ng'omwoyo gwe gukyali ku nsi gutaayaaya gugenda eno gugenda eri naye nga ekimubulako tasobola kubanga abantu baba tebasobola kumulaba nti nno akyali mulamu nze nno yeye ndowooza yange naye okufa ne bakuziika n'odda tebasobola kukuziika n'obeera ng'okomawo mu bulamu ekyo kyo nedda kamanye kikyolowooza nga weeyambisa comment section embagala nnyo see you in my next video.